okwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mu kaseera kano nkwanirizaako nate mu lunaku olwokubiri mu koota ey'okusatu mu kasimu kakaffe akaliko omuntu ogugamba ndi kubikkulirwa lunyiriri ku lunyiriri. Tuli mu program eya ensula ey'enkya. Muganda wange mwannyinaze weebala okwekumira ku program eno 3ABN Avento Media Production ensulo ey'enkya. Ate nenkukubiriza ndi togiraba wekka, referringa, tegeezako ku munno, tegeezako ku muliraanwa, kubanga ekyatutumibwa kwe kubeera nga mu Matayo 28 olw'Okumin'omwenda n'olwabiri batugamba nti kale mugende mu nsi zonna mubulire enjiri, mubatize, naye okusinga kwa byonna mubayigiriza okukwata ebyo bye nabalagira, era laba ndi wamu nammwe okutuusa ku nkomerero z'ensi. Amiina. So muganda wange tulina omulimu ogwo omunene okubeera nga ky'owulidde okitegeezako ku munno. Ensonga lwaki era ne mu bye twalabye ekyabassa kwali kubuulira, kubanga ye omulaba olutalo ayagala kubeera nga wakiri obanga olina ky'ofunye okyesigalize oba tomuyisizza bubi. Obuzibu buli mu kubeera ndi ky'ofunye amawulire ago amalungi ate ogagabanyeko n'omulala. Awo ye omulaba oba omukoze bubi nnyo, so nga ate erinnya lya Mukama waffe libeera liggulumizibwa. Olwaleero olunyiriri tukyali mu lwe lumu kubikkulirwa 12 olw'Okumin'omusanvu nti ogusota ne gusunguwalira omukazi era ne gugenda okulwana n'ab'omuzadde lye abaasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina okutegeeza kwa Yesu Kristo. Bw'oba ogenze mu kubikkulirwa 14 olw'Okumin'ebbiri waliwo ebigambo ng'ebyo. Ebigambo ebigendawo biti ndi wano ewali okugumiikiriza kw'abatukuvu abalina okutegeeza kwa Yesu era abakumama ebiragiro bye. So obwo obubonero bubiri tugenda kwongera okubutunuulira ennyo olwaleero. Teekateeka ebirowoozo byo katowombeke tusabe. Omutukuvu Mukama Katonda twagala ennyo, nate tuli ku maviivi weewaawo tubadde twebase naye nga tuzibiriza amaaso gaffe. Yongera otwebikkulire jangu okulembera olunaku olwaleero. Mukama Katonda beera mugoba ow'obulamu bwaffe, kubanga ffe ku bwaffe tuyinza okukoona enkonge empitirivu, naye bw'onoobeera mu bwato Mukama tujja kubeera bagumu nnyo, kubanga gwe woobeera tewali kitasoboka. Oteme ekkubo eritali Mukama, waliwo abalumwa bajjanjabe, buli omu mu bwetaavu bwe muddukirire nga gwe bw'osiima Taata. Kusinga kwa byonna leka okwagala kukolebwe mu bulamu bwaffe, nsabye nga mpita mu linnya lya Mwana wa Yesu Kristo. Amiina. Wano tulaba nti ogusota bwe gwalemererwa okubeera nga omugga gwe gwawandula mu lunyiriri lwa 15 n'olw'16, kubanga ate twalabanga ensi evuddeyo n'emira omugga ogwo okutaasa omukazi n'ezadde lye. Ate omusota tulaba nga gusunguwadde nnyo kulumbi ezadde lyani ery'omukazi. Ekkanisa eyinza etya okuba n'ezadde? Kubanga twakomekkereza nga tulaba ndi mukazi ye kkanisa. Kati twebuuza, ekkanisa eyinza etya okubeera n'ezadde? Ekkanisa ya Baptist, ekkanisa ya Methodist, ba Presbyterians, ba Lutheran n'eddiini zonna kiyinzika okubeera nga zirina ezadde? Katweyongere tulabe. Tulaba nti zino zonna eziriwo zaasibuka mu kukkiriza kumu, kubanga bonna
tulaba nga bwe baafunangako buli omu ng'afuna katundu k'amazima kamubikuliddwa n'ayawuka ku mugendo obwa paapa oba ogw'obukatuliki, era bonna bagwa mu kisinde kye bayita protestantism oba abawakanyi. Era nga kye baali bawakanya oba ng'ogezezaako kunoonyereza ennyo, mulimu neze tuyita the 95 theses oba ebintu 95 ebyali biwakanyizibwa nga bino Martin Luther yabiteeka ku mulyango gw'ekkanisa nga ayita abakabona bonna oba bapapa bonna oba abafaaza bonna abeerowooza nti kye baliko kye kituufu babimunnyonnyole era bamukkirizise mu ntegeera ye ndebyo bye bituufu. Bwe kityo nti eddiini zino zonna zensomye waggulu ba Presbyterians, ba Baptist, ba Methodist, eyo gye basibuka, naye nga okukkiriza kuli nti baali bawakanya omukatoliki. Bwe weeyongerayo zisibuka mu mazima agabikkulwa okudda obujja okw'obuprotestanti. Kati bwe baava eri nga baprotestanti bonna bwe baatuuka mu America ne babaako okuzza obujja kituyinza okuyita the Great Awakening kwe baakola, era bwe batyo ne beesanga kati ate engeri gye balina emirembe kati ejja eddembe ly'obuntu n'eddembe ly'okusinza, ng'omuntu waba ng'asinziza ky'ayagala tagambwako. Bwe batyo amadiini gano ne gasiibukawo, ndi ate kati nze ndi mu Baptist, oyo akkiriza mu kubatizibwa, nze ndi mu Methodist, nina enkola egyendaba nga Katonda gye yasiima, nze ndi mu Presbyterian. Bwe batyo ne bagenda nga bakola ki? Nga beeyawulayawulamu. So wano tulaba mu lunyiriri luno nti ezadde n'omukazi we baataasibwa ogusota we gwasungwala gwalumba zadde. Mufunze ndi nga beeyawulayawulamu era waliwo abaasigalawo. Kyekitundu kino ekyokubiri ekituleese olwaleero okwongera okutaanya nti nga bamaze ate okutuuka mu America ne beeyawulayawula, waliwo eyasigala ku mazima, kubanga bano bonna tutunulidde nga balina katundu ke bakola ki? Ke batunulidde mwe basonga. Bw'otunulira mu oluvannyuma lwa mwaka guli 1798 gwe twalabyeko papa mwe baamuwambira, buli omu yeewuunya, naye waliwo abakola ki? Abaasigalawo ewaawo buli omu yafuna we yeekwata. Tulaba nti ekiseera kino kye kyalimu okunoonya ennyo Katonda, era ekyo twakamala okukiyiigako nga we mbagambye. Abaprotestant okuva mu ddiini endala zonna ez'enjawulo beegatta wamu mu mugendo guno, naye okusalira okunene simanyi oba wali okuwuliddeko, naye nako katukulabeko wano katono nti okusalira okunene ate kwaleetawo enkyukakyuka mu the Great Awakening oba mu kweza obujja kuno kunene okwali mu America. Ti abasinga nga bamaze ebbanga nga basoma ebyawandiikibwa nga mwe tuyinza okulaba ba Miller ne banne ba Ellen White nga bakkiriza nti Yesu Kristo akomawo mu 1844. Okusooka baabala bubi ne bafuna 1843, naye we beetegereza ennyo nga balina kye bataabaze bulungi kwe kutuuka ku mwaka guno gwa 1844. Naye we baatuuka ku 1844 mu October baali balindiridde Yesu Kristo akomewo kubwengula oba ku biro eby'eggulu, ne bafuna okusaalirwa nti kye baali babala kyali kituufu, naye ate omulamwa gwakyo si gwego gwa Yesu komawowa ku nsi. Kati kino kye tutunuulira gwe mugendo ogwa Protestantism nga bazzemu okwegatta beeteekerateekera okulinda Yesu Kristo nga bali kimu. Baafuna disappointment ey'amaanyi mu mwaka ogwo gw'O1844, era bangi abaali bazze okutegereza oba okwagala okubbirira obudde baddayo mu nsi ne basaasaana.
kati waliwo abaasigalawo bengezaako okukutegeeza olwaleero era abo be baline be boogerwako wano mu kubikkulirwa 12:17 ndi abo abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina okutegeeza kwani okwa Yesu. Abo baasigalawo era abo betugenda okusinga okusaaka essiro olwaleero. Abaasigalawo abakubikkulirwa 12 balina obubonero bubiri nga bwe nagambye obubaawula ku balala bonna. Bali balina engeri oli ayakkiriza mu kubatiza okugamba amadiini agali awo ge tuyinza okuyita aga Protestant nga ogamba nti Anglikani, Simanyi Church of Uganda, byonna twala tugende nga balina obuntu bwe beekwata nga bo. Naye waliwo ono eyasigalawo akwata amateeka ga Katonda nga we gali era nga mu mateeka gano alina n'okutegeeza kwa Yesu mu ye. Bwe batyo bakuma ebiragiro bya Katonda era ekyokubiri babeera nti balina okukkiriza kwa Yesu Kristo. Amateeka 10 omukristaayo akkiririza mu butuukirivu obw'amateeka ga Katonda naye ebiribaawo oluvannyuma mu kiseera eky'enkomerero bye birireeta ebiragiro bya Katonda okujja ku mwanjo mu bubaka obwabasigalawo nti oyinza obutakitunulira ennyo lwaki amateeka basinga tuteroga gaavaawo kasita yakomererwa ku musalaba ne gakomererwa. Naye bw'oba otunulira gavumenti yonna ng'onoogirumba osooka tunula mu constitution yaayo. Kati tulatunuulira Setaani wano eyalemererwa okukwata amateeka gano ng'aganyuma ng'essaawa zino yakyakola ki? Yakyagalwana. Weebuuze ayinza okulumba ekintu ekirala kyonna? Nedda. Era abaera alina kulumbira mu ki? Mateeka. Bwe batyo era nga kituukana bulungi ku bo kubanga Setaani ekyo kyabaddenga yeemalirako mu gavumenti ya Katonda okuva lwe yajeema mu ggulu. Amateeka ga Katonda gabaddenga ayagala ennyo gaveewo. Kale ani omulala gwe yandirwanisizza okuggyako abo abasse ekitiibwa mu kintu ye Setaani kye yanyooma? Ekyokubiri, abaasigalawo ba Katonda ab'ekiseera eky'enkomerero balina okutegeeza kwa Yesu okw'enjawulo. Okutegeeza kuno oyinza okusomako mu kubikkulirwa 19. Tutambulire wamu kubikkulirwa 19 olw'ekkumi nga waneeno balina kye bagezaako okukattiriza. Olw'ekkumi tutugamba nti nenvunnama mu maaso g'ebigere bye okumusinza n'aŋŋamba nti laba tokola bw'otyo, ndi muddu muno era ow'omu baganda bo abalina okutegeeza kwa Yesu. Sinza Katonda kubanga okutegeeza kwa Yesu gwe mwoyo waki? Ow'obunabbi. Omwoyo guno gw'obunabbi teguli buli wamu era tegusangika. Ensonga lwaki oluusi amakanisa agamu gagamba affe tetusoma kubikkulirwa, tetusoma Danyeri. Ebyo ebitabo biwabya naye nga lwaki aba akkubiriza waatyo ng'ate akkiririza mu Bayibuli era yeeyita Omuprotestant? Wano tulaba nti okutegeeza kwa Yesu Kristo gwe mwoyo waki? Ow'obunabbi era okwolesebwa okwanamaddala okw'ekirabo eky'obunabbi mu kkanisa entuufu. Omukazi omulongoofu ow'okubikkulirwa 12 olusooka kwalaga. Banabbi babaka ba Katonda. Obubaka bwabwe obulambiika
mu ngeri ey'enjawulo mu kiseera kyabwe nga bwe baali. Wegamba nti obubaka bwabwe oba obutunuulidde nga onolaba obwa Danyeri, obwa Koseya, obwa Ezekyeri, obwa Isaaya, ogenda obutunuulira nga bwali bulambikiddwa tebulina bwe bwekontana, era byonna bye baalagula ebisinga byakola ki? Byatuukirira. Amateeka ga Katonda ne mwoyo w'obunabbi bitambulira wamu, era bannabbi ba Katonda banyweza ebiragiro bye eby'olubeerera, era ebyafaayo bikakasa mu ngeri ey'ekitalo nti obwegafu buno, amateeka n'omwoyo w'obunabbi bye biraga obulungi abaasigalawo bano abaliwo mu kusaalirwa okunene. Nti ne mu kusaalirwa okunene okwa 1844 nga buli omu abadde alinda Yesu takomyewo, bangi abaasaasana, naye abo abatono abaasigalawo baali balina omusingi kwe baali bazimbidde okukkiriza kwabwe. Bano be balina okutegeeza kwa Yesu, era be baali bakuuma amateeka gaani ga Yesu. Nze oyinza okutunulira omwaka ogwo n'ogamba ate naye nga gwali gwayogerwako. So mu kiseera kino bwe nkugambira ndi bw'oba oli eyo nga ofunye omukisa n'osanga obubaka buno, ng'obadde okyebuuza ebibuuzo bingi, wekuumire ku TV yo, ku mutimbagano gwo ogwa Avento Media Productions oba 3ABN TV. Tujja kwongera okubeera nga ebintu bino tubikuteera mu musana, kubanga olunyiriri lwatutuma nti tugende mu nsi zonna tubulire abantu nga tubabattiza mu linnya ly'Omwana, erya Taata n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, era Katonda n'atusuubiza nti ali wamu naffe. Ebyo tubisanga mu Matayo 28 olw'18 mpaka ku lw'2, byali wamu naffe okutuusa enkomerero z'ensi. Alpha era Omega, tusaba okuleega ku bulamu bw'abaasigalawo mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Tubuulire amateeka ne bannabbi. Amiina. Tugenda kuyimbira oluyimba lwaffe 203 mu wiiki eno. Twongere okubeera nga wakiri egenda okuggwako ng'ebigambo ebyo biwulira ku mutima, kubanga eyo okusaba. Yogera nange Yesu mu ddoboozi ddungi, mpulire ng'ogamba nti guma toli weka, nongosa omutima, mpulire eddoboozi, nyimbenga matendo go, nsanyukire mu ggwe, ontegeeze n'ekisa, mu kisa ky'ondage, nti mu ggwe ndiwangula, ndifuna eddembe. Ontegeeze kakano mu kisa kyo kingi, mpulire bw'ogamba nti guma toli weka, tegeeza babo boona balage ekkubo lyo, obajuze essanyu lyo, bayiga okusaba, bawengayo obulamu
obulamu bwabwe bwonna gy'oli bakola omulimu gwo kutuusa lw'olijja wontegeeze n'ekiso mu kiso kyo ndage nti mugwe ndiwangula ndifuna edembe wontegeeze kakono mu kiso kyo kingi mpulire ng'ogamba nti sebuguma toli weka Mukama mbikulira ng'abaana bibeda kyensana okukola ntuusa amateeka go kankugulumizenga nateeka nyimbenga nkolenga by'oyagala nkutenderezenga wontegeeze n'ekiso mu kiso kyo ndage nti mugwe ndiwangula ndifuna edembe wontegeeze kakano mu kiso kyo kingi mpulire ng'ogamba nti guma toli weka mpulire ng'ogamba nti guma toli weka nsigadde nze muweerezaawo Suhya Timothy nzenze omusinza w'ettula katombeke tusabe. Omutukuvu Mukama Katonda weebali nate okwongera okutwebikkulira. Mukama Taata bye tuyizeeko leero leka bireme tusaliza musango wabula bituteeketeeke olw'okuddako tukulindirire era tukusinkane nga ffenna tugamba yoyo gwe twalinda obwedda. Yongera okukkiriza omwoyo wo atukulembere mu buli kye tunalowooza, kye tunayogera, kye tunakola. Mukama byonna kabibeere ku lw'okwagala kwo era bibeere nga bigulumizisa erinnya lyo. Tusabye nga tuyita mu linnya lya Mwana Yesu Kristo. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.